Get down, Honorable. For now. Get down. I'm going to go on the side. They're provoking us. They're provoking you. Yes. Honorable, no. Honorable, no. Provoking you. Honorable, no. Honorable, no. Ukukwata utagenda. Honorable, no. No. Honorable, no. No. Do it for me. No. Honey, do it for me. Your mom has told me to tell you not to do anything. Do it for your mom. Honey, do it for your mom. Honey, do it for your mom. Honorable, no. Do it for your mom. Don't forget your mama. Honorable, no. Forget you. Mama. No. Because they are beating people. Where they go? Beating people. Honorable. Jara form bazagaliza president. Bagenda zitwala jara form. Bazagala bagenda zitwala. Jara form bazagala. Jara form bazagala. Give them what they want. That's what they want. They want you to come out and they want the boys to fight because you're out. Jara form bazagala. Even Jara form. Honey, that's what they want. Don't fall into their trap. Mommy said, oh, mommy, if you don't be for yourself, don't be the brave one. Akatambi ako ketulaba nkajje ku mukutu gwa Radio Simba ye kapostinze nga balaga ebintu ebyali mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi Butambala enaku z'omwezi nga 16 Januari omwaka guno nga kyetujje tuve oba olunaku lw'eggulo nga 15 Januari kyetujje tuve mu kalulu ak'okulonda ababaka aba parliament kwosa n'omukulembeze w'eggwanga. Jjukira Honorable Muwanga Kivumbi wa National Unity Platform era deputy wa president wano mu Buganda. Kale bw'atyo embeera we yali owuliramu ebigambo bingi ebitingana mu katambi kano, Honorable togenda, Honorable kola bwoti, n'ebigambo emiranga nga bagezaako okumuwanjagira aleme kufuluma. Wowuliriza obulungi owulira nga bagamba bano baagala diara forms za president ze kubanga kigambibwa nti Honorable Muwanga Kivumbi yalina tale center ewe evunaanyizibwa ku bululu obwa National Unity Platform obubwe n'obwa president nga diara forms zona zaali zikungaanyiziddwa mu kifo kyekimu ekyo, naye oluvannyuma abatamanya ngamba ne bazindako ekifo kino. Ennaku z'omwezi nga zitambudde nga 22 Januari zaali ssaawa 3 ez'okumakya, amakage erudda lwe amakage gazindi. Ennaku z'omwezi nga 22 Januari ssaawa emu ey'okumakya yali afuluma ekikomera ekyewuwe, amakage ne gazindibwa era bw'atyo yawambibwa n'atwalibwa ku police, and then n'oluvannyuma police yavaayo neeyisa ekiwandiiko nti be bamulina be bamukutte. Oluvannyuma nga 23 yatwalibwa ekitalya prison gye yaggulwa oluvannyuma nga amaze okuggulwako omusango ogw'obutujju terrorism. Kale bw'atyo Honorable Muwanga Kivumbi n'enfunda ez'enjawulo aze appearinga mu court ey'e Butambala.
Nejjuzi wano twalabyeko nga namungi w'omuntu e Butambala amubeereddewo ng'alaga nti ebintu byonna bye bamutaddeko ebyo bijweteke tebyaliwo, bo baagala muntu waabwe. Kale yeeyo embeera nga bwe yali mu maka ga omukulu Honorable Muwanga Kivumbi e Butambala. Akatambi nkugambye nkozeseza ka Radio Simba ye ka postinze era nga bwolaba mu bigambo ebyo Radio Simba yeyisizza akatambi ako, nange neŋŋamba kankagabanyeko n'abantu abalala. Kale oba to subscribing anga nkusaba subscribing, commenting, liking, sharing. Nze Mzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.